asinzidde wano wennyini ne nkutegeeza nti wabaddewo obunkenke kasookedde nga ssematalo owookubiri akomekkerezebwa jjukira nti mu ssematalo owookubiri n'agambye nti waaliwo coalition America n'eggwanga erya Russia baali bakyali baatambula bonna beegatta ne bafufuggaza omunazi omujamani wansi wa Adolf Hitler abaali bafuuse ekyambika mu biseera ebyo. Kale nno yali coalition wakati w'Omumerika n'omusajja ayitibwa mu Russia. Okuva olwo omwaka gwali gwa 1947 baddamu ne batambula emyaka ebiri gyokka kubanga ssematalo owookubiri akomekkerezebwa omwaka 1945. Kakati oluvannyuma lw'omwaka 1945 ebyaddako tebyali birungi, baakolaganayo emyaka emirala ebiri 1947 ne batandika okubeera abalabe. Kyokka era ekisinga okuba ndi kyewuunyisa nti ebbanga lino lyonna Amerika n'eggwanga lya Amerika basobodde okuba Amerika n'eggwanga lya Russia basobodde okwekuuma. Yes, Abamerika n'abasajja bayitibwa Abarasha basobodde okwekuuma obuteetunuzaamu mmundu. Kiyinza n'okuba nga kizibu kyakukkiriza, naye ababiri bano ba super power basobodde okwekuuma ne bateetunuzaamu mmundu mu ngeri eri direct, newankubadde nga wabaddewo buli omu okufukuutirira munne n'okulwana kye bayita proxy wars. Nkubira gundi kankuwa ebyokulwanyisa munkubire. Amerika munkolere kino guno nawagira ono ezo zibadde proxy wars zibaddewo, naye ababiri bano beekuumye. Tewali yali atunuza mmundu mu munne era beetya, amazima gali nti beetya. Ntuuka wali Amerika asindise n'omukungu e Russia, kati wengene okujja beetya. Ekimu ku nsonga lwaki beetya kwe kuba nti bombi basajja abalina nuclear. Russia ly'eggwanga erisinga okuba ne nuclear omungi, Amerika ekwata kyakubiri. Nuclear weapons bye byokulwanyisa ebisinga okuba ebyobulabe mu ebyo byonna ebiri mu nsi. Ensonga lwaki beetya kubanga buli omu ayina, tewali ayagala kulumba munne. Ebyokulwanyisa ebyo ebikozesa amanya ga nuclear ntera obbagamba nti bibi biteeka ensi ku bunkenke, naye bireetawo emirembe mu ngeri gy'otayinza kukkiriza. Ebyokulwanyisa ebyo bireeta emirembe mu nsi. Okitegeera nti eggwanga nga lirina nuclear tomala galirumba okujjako ng'omuntu yeetaasa nga bw'olabye ku Iran. Eggwanga singa bukya enkya ne bagamba nti oyo alina nuclear, bw'oba badde omunyooma okomaawo oyo aba takyali wakuzannyirako. Singa bukya enkya twalaba nti Iran atiika mu Middle East, bano balirwana be bamutya, Israeli yatamutya ne mu butamutya. Ekyabaddewo yakitegedde nti singa bukya enkya n'afuna nuclear biba biralamu. Kati Amerika ne Russia beewa ekitiibwa nti ffembi tuli b'amaanyi. Okitegeera, tuli b'amaanyi, ffenna tulina nuclear, tetugeza ne tulwana kubanga fight yaffe tejja kuba ya bulijjo. Kakati mu byonna bigenda maaso n'okuba nti bitambula, ataddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo. Okusooka Amerika asindise omusajja oluvannyuma lw'okutugamba nti obunkenke badde bungi, baleese zirubbira ne bazideployinga. Tebaleese bola bagambye tukirowoozako okudeployinga zirubbira zijje zisemerera eggwanga eryitibwa erya Russia. Ne tulowooza nti obunkenke babadde bungi nnyo, abasajja bayinza okwekuba. Kyatuwalirizza n'okutuna mu lubbira filiiti ey'abasajja b'Amerika n'Abarussia bayimiridde bata wakati mu zirubbira zibayina, nga tutidde nti abasajja bayinza okwesabula essaawa yonna nga tutegedde ne tujja ne tubikuleetera. Kyokka ate bugenza okuwungeera nga bazzeeyo ku mmeeza. Abamu abaagala zivuge. Nyina munywanyi wange omu ayagala nnyo zivuge, yangamba nti nze ebyokuteesa njagala nga buli kaseera zivuga. Namugamba nti nga zivugira wa nti eyi Russia nti lwaki si kawempe nti njagala zivuge. Kati gyayagala nnyo zivuge. Kakati munnange ennaku ziri bbiri okuva ku Monday, in fact okuva ku Saturday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, olwokubiri n'olunaku oluyisa olwokusatu, embeera ebadde yazivuge. Embeera ebadde ya bunkenke nga ziyinza okuba nga zigenda kunyuma, engoma za ssematalo nga batandise zikuba. Kati bugenza okukya olwaleero nga ate mmeeza ekiriwo mmeeza, era muyinza okuba bamuweddemu amaanyi nga mmeeza bateesezza. Kyekyo kye babaddemu olw'ensonga nakigambye ejjo nti babadde bajja ne babeera ku bunkenke ne baba ne batuwa ne bateesaga we ensi tugitadde ku bunkenke tuteese kaakati. Ebyo babadde babikola mu Amerika na mu Russia. Kati ekiri latest ekiriwo Donald Trump asindise
a special envoy namugamba genda olaba omusajja genda olaba omusajja kitegeera genda olaba omusajja genda oyogere naye era wabaddewo highly productive meeting. Donald Trump asindise musajja we bamuyita Steve Witkoff namugamba nti genda mwogerezeganye era bamwanirize Moscow. Zibadde highly productive meeting. Russia president yenyini Vladimir Putin oluvannyuma lwa deadline nti tugenda bateekako natti ate era n'oluvannyuma lw'okuba nti batutiisatiisiza bagenda ku deployinga zirubbira kaakati Trump luli yawandiise ng'agamba nti mmwe ngenda ku deployinga zirubbira mwebereremu abarasha ngenda ku deployinga zirubbira ze submarine yakozeseza omukutu guli ogwa Truth Social gugwe gwennyini omanyi ne bagamba nti ono talinda mwogerera kyonna ekibaawo yeye musajja ayagala ennyo okwogera ayagala ennyo obutaala Donald Trump kakati azeeyo ku mukutu gwe gumu n'agamba n'ateekayo ebigambo ebadde bigamba great progress was made bw'atyo bw'ategeeza n'agamba nti yes waliwo progress era abakungu okuva mu mawanga ga Bulaaya ababuulidde bibadde mu nsisinkano eno omanyi Trump oba America essaawa eno oyinza okugamba nti ly'eggwanga byewunyisaamu naye America ly'eggwanga mu kaseera kano of course wansi wa Trump si wansi wa Biden oba mukulembeze yenna omulala wansi wa Trump America esobola okwogerezeganya ne Russia era Trump akubeera ne Putin essimu bajja ne beekyangemu naye amukubira essimu gwokimanyi nti Abangereza akadde kano tebasobola kwogera na Putin abibufalansa tebasobola kwogera na Putin abe Germany kegabeera amawanga amalala agali mu kago gwa NATO bonna tebasobola kwogera naye ekisooka abanyooma nga ye abanyooma bonna abanyooma musajja munyoomi bulungi oyo Putin munyoomi bonna bano abanyooma yalaba baana Putin bw'omugamba nti Bangereza nti ani abafuga nti ye Keir Starmer tonyumiza Bafalansa nti bayinaani koza bakulembera nti ye Macron nti Bajamani nti bayinaani abakulembera nti ye gundi kati abo bonna abanyooma amawanga gonna agali mu NATO ye Putin ku yalaba eyo level ya wansi kati okwogerezeganya kwonna se bayogera na America yokka kakasajja kepanka kwogerezeganya na America yokka ate nayo mpola tomukanga okitegeera kakati bana abazungu bababeera baagala okumanya waya kasajja kagambye eki ono oluva ku simu Donald Trump singa ebadde simu nga abakubira songa nti twogere ne bwetu nti okay Abangereza nga babriefinga kati ne ku mulundi guno bwasindise Steve Witkoff e Moscow Putin yennyini yamwaniriza ne boogerezeganya musajja wa Trump ku nsonga of course ez'enjawulo Putin n'amaana agamba nti Trump n'agamba nti ebadde great progress was made naye oli tayogera oli owe Russia ye tayogera era ne bino ebibaddewo ndowooza katugambe nti system ze Russia tugambe nti zikola kubanga ayogera gavumenti ya Russia ebiseera ebisinga yayogera ebiba bibaddewo bamuyita Peskov yajja n'atubuulira ebibaddewo kati America president yennyini ye yajja n'atugamba essimu temuva mu ngalo atwitinga akola ki olumaze ndugamba nti mbakubidde essimu ab'e Bulaaya mbagambye akasajja kikagamba akasajja kikagamba n'agamba nti everyone agrees this war must come to a close and we shall work towards that in the days and weeks to come tugenda kikola waliwo progress akkiriza tugenda kuddamu twogerezeganye tulabe nga olutalo olukoma babadde okusinga ku kyalo olutalo tulabe nga olutalo olukoma kubanga nezirubbira babadde bazideployinga lwa lutalo luno kuba nti aganye dukomekkereza Witkoff ne Putin essaawa 3:2 babadde boogerezeganya baagala wabeerewo breakthrough essaawa 3:2 nga bagenda maaso n'okuba nti boogerezeganya byonna olumaze Trump ne babimubuulira ebibadde mu nzikiriziganya ebintu bwe bityo ne banga bitambudde bulungi Trump n'agamba nti wabaddewo progress kakati nga bwe magambye nti ab'e Russia ye Vladimir Putin musajja yepankamu okitegeera wa matanta ayinamuko ku malala ali proud kakati ye tayogera era ministry y'ensonga z'ebulwa eggwanga ye yogedde ero mu America abadde Trump yennyini azifu yayogerera gavumenti ye
kakati Russia ebadde minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga bayita mu muyambi bamuyita Yuri Ushakov yagenze maaso n'okeka nti ayogedde agamba kituufu signals waliwo signals ziraga nti tujja again wabaddewo possibility of developing strategic cooperation between Moscow and Washington. Ate era debo tebogera nnyo bamuli wadde bakyamusoyaso nti wayi kyekituuse kunagana ebisigadde tebogera nnyo Abarasha ebyabwe bya action okwogera kuba kutono nono ayogedde bitono kati ye Trump n'ayogera kino n'ayogera kiri n'abaana akuba n'essimu mu Bungereza n'abuulira ab'e Germany n'abakulembeze abalala aba Bulaaya kyokka yategedde nti mu kaseera kano bayinza okuba bakkiriziganyizza nti yadde nga Donald Trump munyiivu Vladimir Putin ne Trump bagenda kuddamu enkolagana era nti n'ekyokusisinkana kiri mu pipeline akadde kano Putin ne Donald Trump basuubidde okuba nti bajja kusisinkana kati nga bwe nabagamba okitegeera ono era bwe nzimbaga asisinkana omuntu ogwo abasigale tayagala kumanya ne Zelensky yagaana ate era bw'omugamba nti okuteesa ne Zelensky basobola naye tagenda sebo kakasajja k'ekiwalaata ka Putin tekagenda kasindika baana bato bano abakungu okuva mu minisitule w'ensonga y'ebweru w'eggwanga bano Lavrov minisitule w'ensonga z'ebweru w'eggwanga be bagenda naye mbu ye asituke apaana kati ye pankamu kati mu kwepanka kwe tusuubidde nti waliwo meeting eyinza okujja maaso America ekisinzako negamba nti kituufu emiryango gizzeemu ne giggulibwa ejja Trump ne Vladimir Putin okuddamu okuba nti basinkana awo buli awo jjukira nti natti zo zijja deadline ya naku lwankya waliwo natti ezigenda okuba nti zijja deadline enaku 10 zebamwa egenda kuba eggwako naye Abarasha tebannaba kulaga concern yonna tebannaba kulaga nti obwayo batidde ebintu gebigenda maaso n'okuba nti bitambula ataddeko Pale FM ekwera omuntu wa bulijjo kyokka bigenza okujja nga wayise essaawa ntono ddala batadde omusolo gwa bitono 25 ku byamaguzi ebiva munda mu ggwanga eriyitibwa erya Buyindi bano baabalabula babagamba nti muddamu okugula amafuta ga Russia ne gas babadde bakikola kakati bamaze bateekako natti lutalo lwa bisuubuzi olulala America amaze odulonkinga wakati waabwe n'eggwanga lya Buyindi kati wuliriza America akatugamye nti super power ng'abakkiriza bwe batyo eri abawakana nammwe muli baddembe okuwakana nti si super power but America ye namba 1 Russia namba 2 China namba 3 eggwanga lya India namba 4 kati tugenza okutuuka kweno level nga America ali against amawanga gonsatule agamuliraanyo bagamuvuganya China lutalo lwa bya busuubuzi weruli wakati wabwe na America India kati lutalo lwa bya busuubuzi baluyingidde kubanga onaguna mafuta ga Russia lutalo lwa mundu lwa Ukraine kati America nga ye namba 1 eri gyali bana abasatu bonna abaddirira takanya nabo era ati anti wayinza okubawo ne coalition baba mwegatira Russia India n'eggwanga lya China kabaka weddemu bano Abangereza n'abalala abannatu bagenda okujja okutaasa omusajja ebyaddala batajja basobola India yeegatte esinga okuba n'abantu abangi China yeegatte nga naye alina abantu bayeterevu ng'ate balina ne Russia alina nuclear asinga okuba omungi America kabaka weddemu kakati Donald Trump agudde olutalo ku India olutalo we luli ku Russia olutalo we luli ku ggwanga lya China ekyewunyisa anaaziwangula. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels